ate bujanjalo mwe benjo okulanga kubanga wano mbanka obutono naye ate bafumbanka muwera bungi agwa komawo wano bagambye ku minsani waba ate toliko mukubawezesa kiro wetusa era nkyapapimirangako ekikopo teri kutibuuta ana ene empeera kati yenaku zino bw'otamala okekeresa abange muno ntaatemu ebikopo bimeka bibaate bibiri kati ekitegeeza bibiri n'ekitundu kirebamu ebikopo bimeka si bibiri zabadde kiro bbiri n'ekitundu ate mwe bakasimwe kabeeca mukuuma mumpiteko wano manku muce wano ani abawaata olukusa okukwata ebijanjalo byange nga simaze epapimira byafumba oyo yafumba nze nfumba ebijanjalo byange byabadde ekiro bbiri n'ekitundu sinnafumba ku bijanjalo kati ani ebituute byetuute byoka nze nfumba ebijanjalo naawe ofumba ki nkoko nabando ono alabika alina gye yabitutte naye nenkisuula nti mwe waliwo eyabituute tewali kale kirabika banapangisa babibiite wano nga mpyanise mama natabi tata musa mwena muyiteewo mangu wano gwe simoni bali wapo mwankweko mangu wano kati gwokyosonookasono byankuwa wano ntakala amanya ate nanyini ani ase nayanula ebicankyalo byanke wano ani abisenyeeko nze siriiko sinasena ku bijanjalo tata musa gwe olaba eneekana kyewekana wenako gwe wapya ebicankyalo byange Mayumba nze nalide na chipusi okulira abakazi babakole namuleetedde chipusi just temulina ebicankyalo byanke wamwe nedda nanyini Mayumba twalidde chipusi simanyi na kufumba bijanjalo nze kati wandibanga ako akawuulu nze jaja landlord nze ndya nnyoko abe wamwe ani kyakyawo taata nze ndya kuli for sure byebikukanya nookekyambo ndi asikusifusi kati bantu mmwe kirabika temuntekeera bulungi Nyini Mayumba zino enyumba ozisimba muke mufulute nga esamwe namala kwerekereza bingi tomanyire we bakuba tafwaliri zimba nyumba muli wano mukeera kwepaka nenkula ebijanjalo byange nemuca nemumala kabiipa ekyenkaniitaawo nze sinaba ku bijanjalo kati wemba mwekanye omukaate akwasisa ku mmere ate obukaate makesi takupulira kyamukatiya mumpe obusumuluso bwa tooyi mwankuye buli omu aleeta akasumuluso ka tooyi nanyini Mayumba akafe oyinza okwesanga nga bawo taata gundi eyabwibye taata n'atabu nga taliiwo yagenda last week kati mugende muntetera bino bye babbye kati mugende muntetera obusumuluso bwa tooyi samwe mugende akafe kabula mugende akasasula kange kaakano leeta teeka wano yankuwa nanyini Mayumba akafe kabula ajja ti akimanyi namubuuliramu kabula buli nnaku tubadde tukanona wuwo kano ka nyumba kano ka store kano ka tooyi kati ak'ennyumba kale mukuuma ndeetera paketi nanti njagala mulaga nti sisobola kubba ebijanjalo leeta paketi gamba akwaze ne munju agende yayaze paketi eno mukirabye ye kabuyonjo kyetulina kati yeetooyo eriwo mwena buli ayagala ogendako amala ate kuntegeeza nti kati Nyini Mayumba nze ngenda ku paketi ate taata tuli baana bato ulire empaata nkugambye kugenda ku paketi nina okebera ani yaliita ebicankyalo ate era ataagendeko nkyamanyako wabitutte acha tikitereka ate banakusaawo manyo buli omu ate ku mirimu ki ate bona kajuze oyo bupangisa nze